wanjye Koleja same from Chiriko. So what is it all about? Mayinja wanjye Mayinja abadesimanyi nyabo umwanya wafu omukyala Prime Minister Mama Minister ati badesimanyi Omujoozi Mama Minister Kabanda Ronald Haruna Kasolo Kisoboka Kiwanda Mama Saweno ng'omukyala Byolekedde kyali wano nolina akayimba koyagala ennyo njagala bakayimba kayagala yazalibwa mukazi mwavu kasinga okwagala yazalibwa mukazi mwavu kati Prime Minister okay omuntu waffe omukulu olw'olunaku lwa leero banyabo ne basebo mwenna mu bitiibwa byammwe ndi musanyufu okubeera wano kambabuulire ensanyusa eby'okubeera wano nyumiddwa njagala okukulisa abakyala bonna olunaku lw'abakyala obwedda tubaddeeyo katakwi mu disitulikiti y'e katakwi eyo sayizi enteeso nakugambye nja kujja ndesiyiwa
nga ssaawa zigenda mu emu ne mugamba keetonye kagwake nzija. Bassebo ne bannyabo, njagala ffenna twegatte wamu tusiime Mayinja okutegeka omukolo bwe gutyo ogw'amaanyi. Nze bwe gusoose okujja mu Kivulu bwe kitubuzi wano mu Serena sijjangawo nze. Nagendako ku mukolo enkololo negendako n'eri kati guno gwakusatu bukyange mbeera prime minister guno gwakusatu omukolo gye naakagendamu naye ekiro mulabika munyumirwa muli mu night economy temwerabira mirembe gino gye givudde emirembe givudde mu maanyi naye njagala obatuusaako okulamusa okuva ekitiibwa president kubadde naye obwedda tuli teso yabadde omugenyi omukulu ku lunaku lw'abakyala. Abakyala njagala mujjukire wabwe tuvudde wabwe tuli kati na wabwe tulaga. Ekiseera kituuse nga munnaye Mayinja olina prime minister wa Uganda ng'ate mukyala. Nabanja nominated the first female prime minister of the Republic of Uganda. Mukyala aseebeerawo prime minister wa Uganda omukyala asoose muli naye wano. Ensi eno egenze ekula abakyala edda nga babeera mu kiyungu eyo nga bakola mirimu ebiri si kyekyo gyakufumba nakola ki gyakuzaala naye maama abakazi ennaku zino bamaanyi. Mayinja namwe mwenna abali wano muleke tuweerere abaana tuli nakuweereza ensakoyo n'olwaliro okuwadde sijja kyogera kubanga munnaye nga bwe mumanyi prime minister njagala okusima n'olulala n'okola omukolo nga buno ojja kudda amazima njagala okusiima okutegeka omukolo bwe guti njagala okusiima okwagala gavumenti mwagale gavumenti gavumenti ebaweereze neyanziza ekesagala bamalira budde munyumirwe mukyagale oba budde bukola butya bukole ki nange ekyaliwo wano okyanyumirwa balete bayidawe ono mukulu Kasolo Haruna minisita waffe mu minisitule y'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance. Esente zemuwulira zino ez'emyonga yazivunaanyizibwako bamuuzeeko. Maama abadigize balamusiza maama ensonga yange eryemu kunoonyereza Ronald Mayinja naye nti abannayuganda bamanye Mayinja alina edduuka lye lya nnyimba era mwe mulina amaduuka gammwe munnabyabufuzi yenna agamba Mayinja tuguza gundi mu dduuka lyo oyo mukyamu nnyo era yetaaga kubuulirwa kubanga n'ekiro esobola okulaba obulamu bw'NRM n'obwopposition ne TV n'ekyo tebaziboola. Lwaki omuyimbi omuganda okuyimbira ye kyayagala ng'ate yajja ssente aweerera abaana be tutina tukijje emikono gy'abantu Ronald Mayinja tujja kubeera naawe n'abalala bonna njagala kwebaza yemisiki kubanga yaleese amaanyi okulaga abayimbi musobola okubeeramu ne mwetengerera nga tewali abatiisizatiisiza mwebalire bamanyiranze. Honorable Kiwana leka Kiwana yaba asooka tulina namba nnyo weenaale bassebo ne bannabe bannayuganda tweyanziza nnyo Roni okukomawo kubanga ate nga Misaaki bwe yayogedde nti ku mulundi guno Roni tukomyewo ffenna ate nga tuli bumu. Roni is a Pan-Africanist. Owudde ennyimba zayimba nga zitugatta zakulaakulana teri nnyimba azisa band owulira mu music wa Roni we love you Roni and tuzze wano kusupportinga era tuli naawe tukwagala nnyo
mukwata sabeno kyali muto nnyo mwebale kwagira Ronald Mayinja mwebale ndete baminisita kyayina bannakampala mbalamusizza n'emiriraano basebo ne balina Ronald twagira Ronald Mayinja nze nno manyi Ronald weyatandikira nakati bwali manye ekibiina kino nga bwe kyali nakati bwe kiri mwebali kukuuma nga mukyali ku nnono kubanga muyimba ennyimba ezirina amakulu eziwulizibwa buli muntu yenna eziteesittaza ate nga ziyingiza buyigiriza nange mbasaba mubeere bagomba egavumenti ne gavumenti bawagire era nsigadde ebyanyekiriisa kabanda owammwe ofiisi yammwe yabulikusena mu Kampala mwebali kubeerawo maliriza gamba simba wazegera temujjako okwo mweyongera okuwagira abantu ng'ono ayina oluyimba lwayimbye wano olw'okwagala eggwanga lyo luyimba lwa makulu nnyo oba tukwongereremu tuzirize tukoze nyongeremu desiri wabyerago ni muntu wakolampola genda kwongeramu amalete ebaasa nyongeremu olwakayimba nini baasa zimwa akabaasa tetukola bino yakweraga mpolampola naye nyanja kuwulira ate ekikonde kya prime minister wekikuwoloza kiba kitono ekikonde kya prime minister 12 olowooza kyali mwezi Nabanja neyanziza neyanzeege bankubiremu akayimba kalwa konna nzaba mukazi mwamu akokawulidde leeta akalala prime minister aleta akakereya akakereya bebaliwa kunaye akadde leta akakereya ayagala kakereya leeta kereya leeta kakereya ako kako prime minister kereya Ladies and gentlemen, a great
Amazing.